12 ku mukutu gwa Destirope tu ne Edge Media amacha amalungi kama tukwebaza kubanga obukeseza nga tukyali balamu tukudiza ekitibwa n'amatendo mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu. Amin. Kale onakola leero atugenda kubanga ate tuyiga ku wali obaddekawo nawulira nga waliwo ekiwunya smell eda twali mu kyalo obagamba nti wawunyiza omuceere usimanyi guba musota nga guli awo kumpi balina ebintu bye batugambanga oba bye batulimbanga nze ngamba nti batulimba akuba si bituufu. Kakati nawe nza okuba ng'oli awo otuuka abantu n'owunyizanga omuceere otuuka n'owunyizanga ekintu kyonna akawoowo konna ak'ekintu oluusi notabitegeera aye n'oluusi mwana wattu gwe wekka ayinza okuba nga akakola ki gwe wekka ayinza okuba nga akawulira osobola n'okubuuza abaana kati ndi kuwunyiza ekintu wekiti namwe mukiwulira nti ffe tetulina kyetuwulira. So ekintu ekito tokitwala for granted tolowooza maybe it is a smell n'obikomyawo nedda. Kirina amakulu manene nnyo kirina kyekitegeeza kirina kyekirabula ng'olina okuba nga ate oteekayo nnyo attention yo osobola okuba nga okola ki osobola okuba nga ate otegeera ki ekigenda mu maaso mu nsi ki mu nsi ey'omwoyo. Kakati akawoowo oba mu Luzungu kyetwaliise tutya kyetwaliise Omuzungu akawoowo kyeki scent sike kawoowo akawoowo kalina kyekategeeza spiritually era buli woowunyiza akawoowo oba buli wofuna smell yaako this is one of the code that spirit or spirits use to identify themselves. Nti ako kabonero emyoyo gikakozesa okuba nga gyetegeera oba gyezuula identify. It's a sign of identification mu myoyo. So buli woowunyiza akawoowo kati awantu wonna manya waliwo emyoyo around. Waliwo emyoyo ki around. So tokitwala for granted nobanga okikomyawo. So ekyo kiraga nti there are spirits or there is a presence of spirits. Era olina okuba nga okola ki olina okuba nga oyingira mu mwoyo n'osaba lwakuba ennaku zino abantu tebabitegeera. People are spiritually blinded. Tebamanyi kitegeeza ki. Omuntu atuuka awantu n'awulira akawoowo akawunya aba bawunyiza mufu abawunyiza musaayi abawunyiza ebintu ebyenjawulo oluusi nga akabonero akalaga nti ekifo ky'olimu kyekyamu era otayingira mu kusaba wandikomekereza nga ate olina ebikwambadde oba ebikwambaziddwa ekitegeera. So tusaba mu ofiisi ya muntu oba abantu wonna n'owulira that smell etali nnungi nogamba this is something normal. Nedda, it is a signal, it's a warning nti awo mu kifo kyozeemu waliwo embeera etali y'abantu, embeera etali ya bulijjo, embeera eyaki embeera ey'emyoyo. Kino tukiraako ne mu Bayibuli bibirikale tugenda kuba nga tulaba Bayibuli kiki ekola ki yogera ku sweet aroma akawoowo ako nti edda abantu we baasabanga saala zaabwe zagenda mu maaso ga Katonda nga sweet aroma. Kati kyenkugamba si ndowooza zange wabula kino ekintu ne mu Bayibuli ki ne mu Bayibuli mwekiri. Kakati okuwunyiza okwo it's one of the signs of discernment. Era omuntu asobola okwawula ng'awunyiza buwunyiza n'atuuka abantu n'awulira naga okusinza ku kyempulira sinza ku kyempunyiza wana abantu si watuufu waliwo ekitali kiki kituufu. So also that's one of discerning elements. Yengeri gy'oyinza okwawulamu ebifo oba embeera oba emyoyo ekikola ki egitudde mu kifo ekyo. Kakati bw'atalina mwoyo wa kwawula era togenda bitegeera kubanga newe bakuwa ebirooto era tobyawula.
niwe bakuwa ebirooto you are spiritually blinded. Kale na bino bitwogerako togera kubanga era obitegeera. Era by the way tuva wano tugenda kubanga twogera kuki okuloota enkuba kitegeeza ki ku channel yaffe otekamu dreams and visions by Mugira Jamil channel oba ogifuna oba saba link awo mu comment section. Tugenda kwogera okuloota ng'enkuba nnyingi, okuloota enkuba ng'erimu omuzira oba storm, okuloota enkuba ng'erina ne flood at the same time, okuloota enkuba ng'etonya mu nnyumba yo, okuloota enkuba ng'ekuba engoye z'oyanise. Bitegeeza ki? Ebyo tugenda kuba nga tubyogera ku kukuli omukutu, tugenda kuba nga tunnyonnyola. Naye mbadde nkuleetera ki nti Katonda ne wanaakuleetera mu birooto togera bitegeera kubanga tolina the spirit of discernment. Kati okuwunyiza akawooba scent, that's one of the way to discern. Okitegedde? Tusomeza buli 141 tulabe osobola otegere kikyenkola ki kikyenkugamba. Psalms 141 then verse 2 egamba etya, let my prayer be sent before you as incense, then lifting up my hands as the evening sacrifice. Incense kaki kawoowo. Kankulage mu Baleevi 2:2 tugende mu Leviticus ekitabo ky'Abaleevi 2:2 agambye atya, we shall bring it to Aaron's sons, the priest, one of whom shall take from it his handful of fine flour and oil with all the frankincense, and the priest shall burn it as a memorial on the altar, an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. Okitegedde? Kawoowo. Era Katonda esala z'abatuukirivu aziwunyizanga kawoowo. Kati akawoowo kalina kikategeeza mu nsi eyaki? Mu nsi ey'omwoyo. Wonna osoma era Abaleevi 2:9, Abaleevi 6:15, genda waliyo Abaleevi 1:9. Okitegedde? Abaleevi 1:9 tugirabe. 1:9 egamba etya? Student, but we shall wash its entrail and its legs, tail and its legs with water, and the priest shall burn all on the altar as a burnt offering, an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. Then 17 kirira wansi. Then he shall sprinkle it at its wings, but shall not divide it completely, and the priest shall burn it on the altar, on the wood that is on the fire. It is a burnt offering, an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. Byandikibwa bingi ebyogera ku ki? Ku kawoowo. Kakati waliwo n'akawoowo k'emyoyo emibi. Kitegedde? Kali akawoowo k'emyoyo emibi owunyiza akawoowo naye nga munda mu gwe you are scared. Olira kitagatta wano. Naye abamu kugambye okuwunyiza y'engeri y'okwawula. It's one of the discerning discerning way. Tubagamba mu balina omwoyo w'okwawula tukawutuusi wantu n'ogamba sinzira ku kyempunyiza. Naye twali abatedde abanti batulimbanga ate wonyiza omuceere musota ne batubikka. That confusion kuba nabo baali tebakola ki ate baali tebabitegera. Naye olwaleero amakyanku nkubuulidde nti otukanga awantu n'owunyiza ekintu ekitatambula bulungi, ezo sign za myoyo. Kubanga that's engeri gy'oyinza otegeera their presence, and that's how they identify themselves. Okitega omuntu asobola okuyitako nga akawoowo kaawunya kundi nakawoowo si ka bulijjo, si ka ku nsi kwe. Kitegera? So emyoyo wegiti wegikola ki? Wegyetegeera. Era abamu emyoyo gibategeera by your smell. Sitaani asobola okuteekako smell kumbe maaka. Kati gweoyite omwoyo guwunyiza bunyiza naga
that one is ours, that one is ours, oyo waffe by the smell. Okitegedde? So smell si kyekintu ky'ozanyirako obuzanyizi n'okiwunyiza n'okomaawo. Okikola because you don't have the spirit of discernment. Oba tolina mwoyo waki, tolina mwoyo wa kwawula, osobola okitwala ng'ekya bulijjo. Naye abalina omwoyo wa kwawula nti bakitwala very very serious. Tebakizanyirako, bakikwasa n'amaanyi kubanga engeri emu ey'okuba nga tukola ki, twawulamu ate emyoyo. Kale sigera kubanga nsukka wano, Mugera Jamiru mbaddewo okubanga ate nkutwalira ddala mu maaso, ndowooza tusinkane ku channel yaffe Dreams and Visions and Dreams. Osobola okwongerako by Mugera Jamiru okugifuna amangu, obasaba link awo. Tugenda kubanga ate twogera ku ki, tugenda kubanga twogera ku nkuba, ebirooto by'enkuba. Abantu bangi baloose ebirooto by'enkuba, basiraamu, abalokole, everywhere. Naye abamu tebamanyi ki kyebitegeeza. Abamu bagamba mugende mulime, Mukama akulaga nti omukisa agenda gukuwera mu kulima. Kale amakya amalungi, muyaba.